Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Millicent musalaawo muwe be muwa. Thank you Mami Christine agambye ejja ne masses kituufu nange nkoowa ossula ebweru kakaaga amusendi kakaaga kale sendi tezinnajja mulindeko saagala mube disappointed muzirinde. Ku 2 what? Ku bukadde obubiri mu emitwalo 7,700 Zubeda alituwaako kakaaga 1,000 lujjayo ze 5,000. Tezinnatuuka. Sala busazi booba we savinga akuweereza agambye ayisendi ndoza ategeeza ayisendi. Proud mother 10k in the names of Nachirija Saida tuzirinze proud mother naye agenda tuwaayo omutwalo insha Allah kirabika ndowooza. Ono mbitabo mwali atali proud mother of muganda wa God ono mulala anti mbadde mbajjukiza. Yes, Airtel proud mother tetunaziraba tezinnajja proud mother. Wabano na Shadia wali akutte emikono tagita genda otambuze keeki. Sina kye nnaalabye. Bagambye era osookedde ku mwami. Shadia tofuna mu mwanga gwange gogenda mu bufumbo. Empiso zeetaaga. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay.
Welcome to comfort. Welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Empiso zeetaaga. Kati mujjukira eyatuwadde 10 Jackie agambye omusanvu ogwo tugutiikinge ateekako ssente yeebase right now because it's late agenda zituteerako enkyo ezo ezize z'oyo abaatuwadde oyo bw'ayogera kiba kiwedde agambye egyo emitwalo 7 giveeko bannange tweyanza Jackie so much 7 gutiikinge guvuddeko Saida naye atuwadde omutwalo guzze jateekako Jackie bane engalo za Jackie meka awo jasi mutwalo gwe gwakajja Saida I want a boyfriend shifa bannaye envaako olaba nange ensula bwero wanga aliwa nange olaba sinneewa mpeggwe nkwatira wano akazindaalo omuwandiise Saida yatuwadde King Hasofu tolako emitwalo 87 Jackie then Saida naye atuwadde omutwalo kitegeeza gye emitwalo 19 ezisigadde kati oyo anoonya muyigo siga kwata yeetaano 2 mutwalo gutuwe omale oteekewo okusaba kwogambe nti Mukama 2 gino ngidoneetinze kuba njagala omusajja naawe Katonda akuwe siga ofune ndiko okwo jasa ina boxa jateeka bawadde ne keeke y'abakasitoma sente ne zitawera kati tucelebratinga ki baada ya mazina dagachi echi Tali sorry. Tali sorry. She's not sorry at all. Abantu bagala bannaabwe ebyaddala.
Bakukanga omutima wasirira ddungu amazzi gamukanga omutima negwekanga jase wamuteke mu box twalieko abaana baffe kulabika gwakomawo bwe gwamu abagenyi bwe gwiramu awo abagenyi mugambe Shadi ayogere abakyaliko abali online tusabayo emitwalo 19. Sabayo emitwalo 19 tugende twebake. Jackie, I read her message. Jenva okwogera. Ow'omutwalo ow'enkumi 5, Tusomye obwedda ye. 3, 2, 10 zonna tuzikwata. Mugambye Jackie emitwalo 7 gye mbagambye nti gijja enkya. I understood her point. Jackie bategedde ky'ogamba. Kale naye nga mutuweeyo emitwalo 19 tugende twebake. Bannaye ba members abakyali ku online tuli wanene lwa nsonga kasente kaffe tekannagwayo ketwagala. Twagalayo emitwalo 19 egisigaddeyo tugende twebake. Naffe empewo etufuuwa naye tulina obbeera wanene ku nsonga ya charity. Jackie agambye Shifa nkulaba okooye. Gatta 7 ne 19 nzikuwanca genda weebake. Tweyanziza nnyo Jackie. Tweyanzeeke weebale nnyo. Weebale omutima ogwo Mukama akuddizengawo erundi gyonna. Engalo nga ntono zeeyongereko. Engalo zibenga abalidde keeke. No sound where? Nze wano bwe nnyongeza nga nyina sound. Alimba. Tabumanyi obuteeka bw'abataleeta. Abala temu. Ye yatuuka n'awulya sound. Ye Jackie. Ye Jackie yayagala byokka twogere. Jackie tweyanziza mbadde bamanjagala kujjukiza nti tubulayo 2.5. Sisi tubulayo. Obwabazimbi 2.5. Zubeda agambye network yekyanze. Zubeda tajja tuwa enkya. Leero tabadde mu mood zituwa. Tusobola okitegeera naffe tuli bantu. Naye nga tweyanziza bannaye. Fatuma agamba tufukamire twebaze Jackie. Abaana ab'empisa baabo. Omugagga tabyagala. Omugagga tabyagala tufunye era olwaleero. So
ojja oluusi n'osoma embeera n'ogamba Katonda yabaatuyamba olukaleero naye ng'abantu batuwagidde banange mwebalire ddala kati kusinga kati ono asembyeyo tuwa balansi esenalabira ddala nga mami akooye kitegeera banange tweyanzizza nnyo amaanyi agosigenda kuddamu gasoma ndowooza mangi so naye nga buli omu amanyi nti erinnya lye mu kitabo muno tumwebaza nnyo olw'omutima ogwo gwalina era Katonda tumusabira bizinesi kubanga sente oba tolina bizinesi tosobola kubeera na sente kitegeeza zijje mu bizinesi ye olwoba ku mulimu gwe bamusasudde wala ekintu kye bamusasudde oba omusaala n'atuulako 15,000 13,000 n'azita olwaleero banange tweyanzizza nnyo tweyanzeege olw'okutwagaliza pulojekiti n'etambule abantu b'eddundu mwebale nnyo mwebalire ddala kwogera pulojekiti n'okubeerawo kwammwe bannange kwa ddala nno ddala amakulu mama Muuki weewuunya kukola ddala amakulu okubeerawo kwa wano bannange yes twagala nnyo mwebale kwagala gada ne Millicent kulaba nti n'essaawa zino tuno mwatuganye ne mugamba leero bannange wendi sijja kuvaawo kanyuke nabo bakibe kibe so Sunday ejja tugenda kuba nga atongeserezaako balansi eyo bubiri kitundu tulabe nti abazimbi mwe muzibu bw'omuyita omubeewo n'omuweerako akatandika so neba yonna tugyagala era bubiri kitundu bwe tugenda okutandikira ku Sunday naye nga batuwadde mwebale nnyo brother Ibrahim bali okujja nga buli Sunday n'ovuga amafuta n'ojja n'osipendinga n'okulisa ekyemisana bannange mukubira engalo ezize ezinjawulo tweyanziza Ibrahim okutwagala eddundu twagala kwebaza mami ne ttiimu bo basazzamu n'omulimu ogulwaleero tulidde ne keeki yaabwe kati agenda kuddayo okitegeera so atwagadde n'ebibye olusanyuse ye n'atuwa keeki yakasoma ntugiriirawo tweyanziza nnyo mami tweyanzeege akooye banaye tumusabire essaala Katonda akutuuse bulungi ne ttiimu yo bannange obudde bw'otuwa yagambye ekigambo nti time banaye ekintu kikulu nnyo oba onoonya ssente n'omanya nti n'otegeera essaawa kyekitegeeza akatikitiki kokka tuba tubala ssente so obudde bwatuwa wano eno bwanjawulo nnyo ddala so sacrifice eyo tetukusabira bulamu bulungi byonna esaazi tukusabira zitambulire paka ku bazzukulu bo so tukusabira ebya ddala obere tutwagala anti ezo zitambule tizikoma kuggweyo ojja kubazaala nebaza abantu abeewaddeyo ne bazina ku mazina saamaana naye abazzukulu abatuwadde amazina g'olwaleero nga batuwa ku ssente abasanyusiza abantu baffe mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo ddala ndabye nga Shadda yakooye nga mugumu naye yagambye wayi tunoonya ssente munnange ate naagaana kuzimbibwa mu gaati wangi mwebale nnyo mwebalire ddala abali online banange tubaagala nnyo banange oba tubeebaze tuterenge kimumanyi tulina okumanya ti tubeebaza nnyo ddala bame Christina thank you so much. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate